Nalubasi tombutula bozana kapira wekabire. Cheya. Akuduka. Wanjisewo. Kale. Nawe je wale sewo. Ana ebintu msaza okuna mensa negulo. Kitufu. Naye mwewale kuzigula oduka. Twaguddewo. Era kwera tuli basanyufu bulungi. Sanyufu kuwasi. Lwai. Mukugulawo naye gwe ndaba oli musanyufu ate bakiki. Nali wana ne tuzigamba musaza gunawo. Bwe zigana kuzigulawo. Do you remember? Baki. Kadi lwasi mwazigulawo nga tetugize. Anti nga bwe naga tugenda w'omukulembeze. Tumulabe tuteese naye era twatuukayo. Igwe mukuzagenda? Twasindikayo bakulu baffe. Gwe yaite sobola kugenda. Kubana zigamba wano gwe kukunganye bano. You see me. Batwale wenkunembeze yegwanga. Bwe kituufu. Kati zagenda nani? Anti twalondayo abantu 10. Naye simanyize zasangayo zanaliyo. Ate wagenda otya? Ediziba kulembeze. Zisiya oligino. Yes. Tozimanyi. Nkumanyi. Kati zaliyo. Omanya zatukeyo zisaliyo. Zatuka sawa ya kumasiya. Ne baberawo. Enkulu ne zigamba balina ze bagende kugenda. Ne ziberawo ne bano babweti ne katunula. Ne kasumagina ne kazikuka. Ne kasumagina ne kazikuka. Ne baziwa kasiya yao. Nze kasayi baganyi. Ate lwaki omuganda? Analiyo. Nga nina lumonde wange nzosye ku kooti. Mwegula kapola nembani yako ne bazizayo ku kooti. Kyayi lwaki omuganda? Atonyogera binzi. Kati. Naye enkomere ya byona. Mukulu ne bakomawo evening. Ne baziraba. Kituufu. Nga yena bakoye bweti. Era bigambo banyogerako nga yabasuubuzi katini. Kubasinga mwala banze. Eduka mwali mugudde nga you are happy. Andi kiriwo ekiti. Kubanga nze muba kutuweeyo mulimu. Ne mutupayo emitwalo 10 nga bwe nazigaba buli nsuubuzi mutwalo 10. Niye muzigana. Kyeya. 10 lyaki? Nali nza kukwata drive. Ofuna motoka ya bidongo. Nokabana banyabone basa siamani yena. Yezibira kukaziwa no bwete. Kukazinda. Banyabone base ba yenze saya origina nga kayimba eri kavutula. Masitombi kuna okaba kapira we kabine bwete nga kaje. Banyabone base bana yabasubuzi zetuina era tubatwala wano wafe wa musaza nkulu ku State House. Zemuli nga bona bagenda bagobene na bwete. Nani zeche? Omukulembeze ne katuuka mu maaso ye nga you are happy. Kituufu. Nimwe ne muberanga temuli sanufu. Nandi zeche mbuuza. Amanyi bwe zibera ne drive. Emabega abaana zijja zigobena. Bwe kiri. Kituufu. Kubanga abantu ne baziba nyingi etya omukulembeze kayina esokubaliisa weeri. Ne mutuukayo nga mulinga milioni 15. Yo tezirinete. Yabayina. Asobola kubaliisa mwena. Lijja gye yabaana. Kituufu. Nima mwagala bantu 10 yoka. 10 mwewunina mufuula bagaga embwa ya kusaalo. Era tetulole kimenti omusuubuzi mugaga. Omanyi problems etulina? Busanga muzigalayo maduuka. Tetubadde bulunzi. Ate batya? Ne ku ssukaali eka tewali. Osobola kutunyampa kasukali. Kyeya. Waliyo mu State House. Siribeti. Wagenda. Mpayo nga 2. Apa baana bazinyweko. Bana zino zitandise luwumula. Musaza. Kyeya. Nze nakusabina edduka ne mumugulawo wali wagalawo 5 days. N'ofirwa sente. Naze nazi kukyalo kuliko yazize kugamba nti zifungulawo. Naye kiriwo ekiti. Okugalawo nze naffe twasalawo tuggalewo. Anti naye kufungulawo nze naye gali yali wefungulawo ofune sente. Lenga nange nali sagala kugulawo. Mpayo ne kaseere ne siro ya sukali 2. Mpayo n'eri materia ya pint eri enene. Iyo zimpi byakufa kuneka. Andi bya sente. Ati sente wali. Kyeya. Kyeya mwe. Kituufu oli kyeya wafe. Impa. Oyagala amata? Oyagala sukali? Oyagala omuceere? Muceere kiro nganya bwati. Sukali kilo. Thank you so much. Bukala sasa. Kyeya man. Webale nyo soma bali ede. Kyeya. Yes. Tunaddamu enkya. Musaza. Wanyi?
Lwaki onkube sifaanana? Tunaddamu. Ani yagamba batutuze ku kamera omusaza? Siyagala kututuza kamera ku simu wange. Essebo. Teoteeka ku TikTok. Yesu teoteeka ku TikTok ya musa. Sio kuteeka ku TikTok. Sisobola. Oba by'ompya zimpe. Chia sina. Teoteeka TikTok. Oba sukali zimpe. Sigenda kuwa chia kubanga kati. Togenda kumba. Olokugana ogenda ku TikTok. Byetaaga sente. Ku TikTok sigenda kuteekayo nayo. Naye nga byetaaga sente. Kati gwe watyanga nzize ku dduuka alyo nga nze nkugamba bwinti.